And Sabasajja is the king. Yes. And Princess Katrina is a princess. She is their daughter, so she's here with you. The generation of Uganda and the values of the Obutulamu. Our flagship program, the Ekisaakate is a tool critical for reviving our traditional values and should be rallying point of all Ugandan children and youth as we navigate through life. Just like in sports, the Ubuntu values can be found in the Ekisaakate such as tenacity, teamwork and integrity, equality, empathy and leadership around each other. We are looking forward to the maturing benefit partnership with MTN Momo. The partnership between the Foundation and MTN is built on aligning objectives shared by the two organizations, which can include uplifting communities and rallying around what has emerged as important global causes and concerns such as youth and children. We look forward to many more years working with you. Thank you very much. Naye bakuleese kumanya ensi bw'etambula. Yes, ensi etambula eri ku .com naye twetaaga okubeera nga tumanya tuyingire tutya wadde .com wali amasimu we tetunnamanya nsi bw'etambula buli kimu oyagala kigende nga bw'okyagala ate ng'oluusi okola kikyamu. Sebo? Okubeera nga muvumu mu bantu, tukwatibwa nsonyi kubeera nti nno oli mu bantu. Okay? Yes, mama? Okuyiga okufumba. Onayagala okuyiga okufumba? Yes, dear? Okukola? Okuyiga ebyemikono. Ayagala nnyo okuyiga, ayagala asuubira mu Kisaakate okubeera nga ayiga ebyemikono. Omulala waliwo abatannayogerako. Wa biweddeyo bakulese mu Kisaakate naye wabadde olowooza ki? Yes, okuyiga onayagalako ate weetya oli kye yagambye nti okubeera nga muvumu mu bantu. Tewali wano kyotya, tewali. Where are you from? Which way Ssangalyambogo Island? Fish. Water. Ngojeko bye tuyize. Ngojeko fishing at the island of Sese. Ngojeko baking. Ani agambye Rolex baji baking mu bakery. Is it true? Baking Rolex baji baking. Engano baji bakinga, chapati ne bagikuba, ne bagisiika, ne bateka keji. Eyo naye beera baking. Yes, but not in a bakery. That's also baking. Making chapati can also be baking. Yes. Cheche tuyomera mu byeba baking. Byoyagala tukole mu Kisaakate kino. Our secretary is writing. Secretary naye nokutuwaayo. Cookies. Cookies nzaagala. Though they told me some cookies are not good. Especially when you go to parties, they put drugs in cookies. So be careful when you love cookies. Oyinza oliramu cookies ezirimu bu drug, ate drugs etukola obinga abaana. Waya zivaako. Cupcakes nzaagala nnyo. Bameka ng'omanyi okola cupcakes. Bameka ng'ogenda yiga ng'oyagala tuzikole. Tugenda zikola. Kyekyo yagala tukole mu Kisaakate ng'ogyeko ku baking. Kyekyo yagala. Yes.
learning how to cook matoke and pressing matoke. Ani amanyi wefumba ettooke erinyige. N'oliteekateeka omu babiri bameka ng'oyagala okuyiga okufumba omuwumbo gw'ettooke. When we go back home tufumbire abazadde mugambe leero nze nfumba, leero nze nyiga, leero nze nzijula. Bameka? England. Katonda wange. Ekyalo kiriwa? Tuwulire bulungi ekyalo kyammwe kiriwa? England. Mu ssaza Ketra. Mumuwulidde? Oli wa ggwanga ki? Oli Muganda. Oh, kakati muwulire kino. Jjajja bw'aba abeera England. Jjajjawo gy'abeera si kye kiba ekyalo kyo. Kakati oli musajja Muganda naye jjajjawo aliwa? Kati ye wali ekyalo kyammwe. Ate ng'oli musajja Muganda. Ogenda kubuuza bulungi taatawo nti ekyalo kyaffe kiririddawo. Njagala mpulira abalina ekyalo e Najjeera. Najjeera. Ewammwe ekyalo kyammwe kiriwa? Kunjiri ne Kabaale. Kakati bwe tubeera tulina okumanya nti bwe tukyusa environment gye tulimu n'ebintu byonna bye tulimu bikola ki? Bikyuka. Kati mami yeyagadde akujje wali ewaka woofuna buli kimu otulamu SC n'ayagala osobole okubeera exposed ku bintu ebirala. Weewaawo y'ensonga lwaki kati yabaleese wano buli lw'okyukakyuka n'embeera. Nabagambye tugenda kutuula wansi ku busubi. Ono yekka yasobodde okutuula ku busubi. Abalala mwawulidde nga twagala tutuulewa ku butebe lwakuba mumanyidde kutuula muki. Naye olina okukyukakyuka n'embeera. You have to be like a chameleon. Eno ensi mugiraba. Ensi bw'ogiraba si bweri. Essaawa eno daddy ne mami balina amayumba amalungi, balina toilets ennungi, balina buli kimu. Ebyo byammwe. Naye nedda waliwo okusanga nga wakiiko tugamba toilet tuziyonje than being in a dirty environment. Ate nga tumanyi like kale temutugamba nti no tuziyonje nga tubeera tumanya nti no waliwo agenda okujja aziyonjeko wakiiko ne something bikyukeko. Okay. Naye nga temutugamba bisigala nga biwunya nga birina ebyo ebintu bya brown. Kati ogenda mu toyi otya ng'osooka ogirabako ogamba naye eno toyi ki? Kakati jjukira ntusoma obuntu bulamu. Buli lw'ogenda mu toyi n'osanga ng'eddugayo, first get a brush and clean. Okay? Y'ensonga lwaki mbazizza wali nti ani yali agenzeeko mu kyalo mumbulire ebyalo byammwe biri bitya. Waliyo ebyalo nga toilets za kinnya. Ani yali alabye ku toyi y'ekinnya? Wagirabako ey'ekinnya? Mugirina ewaka? Nga ya kinnya. Eyammwe ya VIP. Wulira oli bwawaana ewaabwe. Jo yatu. Tell ordinary. It is VIP. Like ventilated, improved pit latrine. Ate endala zibeera ordinary tezirina mukavent kujja mukawoowo nofuna like ekyo ekintu n'otuuzako batyo okukavaringa like ekyo ekintu ositamu okuyiwayo ebintu. Kakati baana bange mbabuulire. Ani yali agenzeko ewadde mu kyalo? Where is your village? Kyalo kyammwe kyammwe kyalo we tokimanyi we kikyammwe kirimu kyebantu. Ekyalo ky'abantu kiri kyebantu kyokka nga ate ffe abamu tuva ebiweero nga tuli kyebantu mu kisebe. Ekyammwe kiririddawa? Uwa? Kabembe kiririddawa? Kiriwe Kabembe?
kati ewajjajja Kabembe mu kyalo walabayo ki? Walabayo ki? Mapeera. Wamma mwebaka mutya wansi? Obuliri bwali bufaanana butya? Obuliri bwali waggulu. Bwali waggulu. Wabajjajja wadde mu kyalo naye kiri modani ekyammwe kiririddawo? Mityana. So like there are big beds there. Like those full queen size, like king size in the down room. Then also like judges room. The only place that may have small beds is the other room where the Auntie sleeps. Yes. Erinnya lyange yenze Nakivumbi Margaret. Era nga ndi muwala wa myaka 19 ngera ndi mu senior 6 vac nga mbadde nsomera St Mary's Kitende. Omukolo guneeno byonna byetuwulira nawe ne wobeera eyo kyonna kyonna ky'owulira ky'oba omanya tosobola kitegeera paka ng'otuuseewo. Era nze nga nze omwana omuwala nazze waneeno nga ndaba okubeera ewaka n'entuula nga sirina kyenfunamu, at least nzija waneeno ewa mama Nabagereka ne mbaako n'ekyenjiga mu Kisaakate. Era nga nazze nga nsuubira oyinza okubeerawo n'olowooza omanye ebintu ebisinga naye nga amazima tomanyi bisinga, olina bingi by'otamanyi, naye wennyo bwe baba nga bakulaze ekintu ekipya kwolwo olaba n'ogamba nekino gye kiri kankiyige, okitegeera. Era nze nzize wano nga nzikiriza obuba nga buvumu oba simanyi weesala kyogera mu Luganda naye nga mu Luzungu kibeera self esteem and confidence kyensinga okwetaaga kubanga mu buno obulamu that's the key. Weetaaga okubanga wekkiririzaamu wenyumizaamu ate ng'olina ne that oba esteem sigyebali mu Luganda naye nga nzikiriza mama Nabagereka asobola okuntuusa ku kyenjagala. Abazadde abatanaleeta abaana baabwe mu Kisaakate, abaana abatanamanya mulamu bagamba ki? Abaana abasinga naddala wemba nga njogera wano mbeera nsinga kutuuka ku baana ab'emyaka egyange. Emyaka gye ndimu gy'emyaka omwana omuwala gy'aba alina amalala. Ate tuyina ekintu kinene abazungu kye baatuleetera ssaawa zino wemba nga nsobola okukikozesa, it's called colonialism. Ssaawa zino it's called neocolonialism. Neocolonialism like it's the ongoing colonialism. Tetusobola kiraba naye nga weekiri. The fact that twogera Oluzungu olulimi olutali lwaffe ne tulabira olulimi olw'ekinnansi naye ng'osanga eyo omwana Omuganda nga tamanyi na Luganda ate ng'olulimi lwe okulwogera bamuyita loko. Loko ekintu ekiri nti oba kale omwana w'omusanga mu myaka ejja akiraba ng'ekiri negative naye nga si kubeera loko. It's you like following your what? Culture and norms you get akubanga bunene bwe buwangwa okitegeera. Kati era nkubiriza omwana ayina ali mu myaka ejjange bambi Ekisaakate nga we tuli eyo abaana tulowooza tuyigamu kimu kuwaata kusiba luwombo. There is more than that, a lot more than that. If it's a percentage, I think okuwaata n'oluwombo it's like 5% bingi bye tuyiga. Era nga mbakubiriza mujje mu Kisaakate tuyige era osobola n'okusanga abaana bano waliwo abaana abali eyo nga tosobola kwogera n'abantu naye nga obeera mu Kisaakate n'olaba ku bantu abapya like ofunamu muli eri ekikukaka n'ogamba kanjogere noono wooviirawo ng'embeera zo zikyuse ng'osobola obbeera mu bantu okitegeera. Omanyi waliwo engombe egamba an idle mind is a devil's workshop. Kusinga okubeera eyo n'obeera idle ng'olowooza kimu kupatinga clubs ebintu ebitagenda kuyamba obeere mu kwonoona ssente okusinga okuzisevinga n'ofunamu ebifuna. At least jangu mu Kisaakate obeeko nekyoyiga ezo ssente ozikozesa ebintu ebisingako ate oveewo nga tokyalina idle mind okubeera devil's workshop osobola okuba ng'okola ebintu ebirungi. Amanya agange nsigala Nakivumbi Margaret Omugonge. Kiki wenyumiriza mu ngonge? Tonjogeza bingi. Buli kimu tenaye buli kimu. Enso woba nga omuziro ogwange kye neddira engonge mwemba nga njogedde mu Luzungu bagita an otter.
jajjo wange nkuze angamba it's the best animal he has ever seen. Okitegeera, it's the best animal you've ever seen, and what you should know, it's the best swimmer in the world. Kale simanyi kugannyo naye nga the fact that omuziro gwange gumanyi ogankimanyi so afiira mu mazzi. Yeah. Nva mu Butambala, nze Katambala. okubeera n'abaana abalala okubeera nga bakwano baffe then netuyiga okulafubanira obuntu bulamu. Kitegeeza ki olafuba? Okuwa ekitiibwa. What's your name? Linnya lyange nze Andradrian Mukiibi, Ssenkulu wa Nabagera Development Foundation, era nga tuli wano mu Kisaakate eky'omulundi ogw'E17. Mu Kisaakate kino eky'omulundi ogw'E17 tumutambulidde ku mulamwa okulafuubanira obuntu bulamu. Ng'ekigendererwa kyaffe n'omulamwa guno kwe kubanga tukiteeka mu baana bonna ab'omulembe guno n'omulembe ogujja okubanga bateeka essira mu kubeera abantu balamu, kuba tulowooza nti emu ku bye twetaaga abantu okusukkuluma n'okutuukiriza ebirooto byabwe kwe kuba nti babeera bantu balamu, y'ensonga lwaki twalonda omulamu ogwo, era nga obutafaananako nga bulijjo leero tusobodde okufuna abavujjirizi ab'enjawulo. Omuvujjirizi omu gwe tulabe leero MTN Momo azze okulaba nga tukwasizaako okugezaako okutumbula embeera z'abaana, era nga mu nkolagana eno gye tulina nabo ekimu kye tugenda okuteekako essira ekirala kwe kubanga tugezaako okuyigiriza abaana enkozesa y'emitimbagano ey'obuvunaanyizibwa, kuba tukizudde nti okusomozebwa okumu kwe tufuna mu mulembe guno kwe kuba nti weewaawo emitimbagano jjajja naye tejjajjirako akatabo katulagirira engeri bwe tugikozesaamu. Kati tugezaako okulaba nga tuyamba abaana bano bamanye nti guno omulembe gwazze era bagwetaaga, naye mu bwetaavu bwagwo balina ogukozesa n'obuvunaanyizibwa, byemu ku bye tugenda okuteekako essira mu mulundi guno. Nze Dr. Lukwago Rashid, Ssaabagunjuzi w'Ekisaakate, nga lwaleero olunaku lwaffe luno nalwo tutambuza oluvannyuma lw'Abasaakate okuba nti balonze obukulembeze bwabwe mu masaza, era kati balugera lulimi Kitunzi, Pookino, Ssekiboobo, Luweekula, kwegamba ate kyabbeeyi nti bambi abamu babadde tebakiwulirangako. So abazadde tubeebaza kubanga Nnabagereka kino yakiteekawo baana kubalaga buwangwa bwabwe. Abazadde kambategeeze, omwana asobola okusomera mu ssomero emyaka 6, naye nga essomero eryo abaana balina era abamanyi era balinabo era beebo bamanyi. Bw'akyusa ku bulamu najja mu Kisaakate ajja kusanga abaana baba amasomero nga 180, n'atandika okwefumiitiriza nti ono yaani neyisa ntya noono ng'omulamwa bwe guli okulafubanira obuntu bulamu, kubanga mu kulafubanira obuntu bulamu osanga abantu ab'enjawulo abakuwa amadaala ag'enjawulo. N'olw'ensonga eyo kati omwana oyo atandika okufuna ekifaananyi kimbeera waka, mbeera mu kalina, sibeera mu kalina, mbeera ntya, mbeera naye eno gye ndi waffe nti nedda. Kiki nina okukolayo? Kufuna mikwano. Omuzungu akiyita social capital. Omwana waafune ku bantu abalala, era omwana bw'akoma omubuuze mpuulira mikwano gye wafunye. Musabe n'akatabo mugambe mpaayo emikwano gyo 10, kubanga tukibagamba nti guno mutendera Nnabagereka badde kibayita platform. N'olw'ensonga eyo abazadde mbategeeza nti Kisaakate abantu basooka kukiraba bulala nga balowooza byakusamira. Simanyi Kisaakate byakusamira byaki? Ekisaakate nga bw'okiwulira kigambo kya makulu nnyo. Era abaana tulinamu omuzikiti, abaana basaala, abaana balinamu amakanisa gaabwe, abaana balina ebifo by'okusinza, kubanga obuntu bulamu butambula mu bintu ebyo, eddiini n'obuwangwa. N'olw'ensonga eyo omuzadde omwana tumukwatira ddala, abawalimu bajja mu Kisaakate, bapasita bajja mu Kisaakate, abantu bonna bajja mu Kisaakate, kubanga kye tunoonya ze nnyingi ezo ezigenda okuzaala omutuuze ono agenda okweyorekera ku mirimu gy'akola ng'alabika nti yava mu Kisaakate, yava mu maka magonjofu. N'olw'ensonga eyo abazadde tukakasa bulungi bano abaana omusingi gwe tubawa agenda kusomesa bato be, ate naawe abazadde akusomese. So tokirabira mu ssente, tokirabira mu ngeri ndala, naye noonya ekkubo eddala nga naye bookeera enkya n'ogamba ngenzeeko bwerikwana mikwano, ngenzeeko ku kyalo kuno ku mukolo guno n'omwana yeeno levu gwe mutendera kwoli kumuwa. Kyova olabanga ffe abagunjuzi buli mwaka tweggalira ne twejjukanya ku miramwa. Twalaba tetweggalira kubanga twaligambye tubimanyi bye tukola, naye okuyiga tekukoma. N'olw'ensonga eyo omulembe guno omutebi tukakasa olunaawo tukwasaganyiza n'abazadde. Abaana bajja kwana emikwano emipya, abaana bajja kumanya lwaki balina okweyisa mu ngeri ennungi, ate nammwe abazadde temujja kwejjusa.
olwaleero nga bwe tumaze okulonda ab'amasaza abaana ne batandika n'okwekolera amateeka gaabwe ge banaatambulirako kakati ate tuli mu kugezaako kuteeka oba kunyumyamu n'abasaakaato olunaku luno tuba lukulu nnyo engeri gye kiri nti tubajja mu mbeera eri egy'ekibiina sirabasi lesson plan sikiimu ne tubalaga sikiimu ey'abajjajjaffe ey'okunyumyamu omwana naye nakunyumiza nti nze mbadde nze embeera eno zenkola bwe nti naffe abagunjuzi tulina ebizibu byaffe naffe netunyumiza ku baana twakula tutya omwana n'atandika okumanya nti waba asanze ekizibu si lutalo katonda bwatu bw'abaageza aba yakikola olw'ensonga eyo olunaku lwaleero era saawa eno abaana abasaakaate baffe baliko n'abagunjuzi abakugu banyumyamu obulamu bwabwe banyumyamu ebibala bakukubo banyumyamu enjawulo y'essomero n'awaka basobole okwefumiitiriza naye enyambala abaana abawala okusingira ddala nga wabuze ku bawala abawala ekisinze kuba kusikiriza bantu balala kubatawaanya nyambala yaabwe omuntu agenda nayambala akantu nga konna kamutipye omubiri gwonna gulabika kati agasajja agamitima emibi ago gaba galaba omubiri gwako kyekibasikiriza ate kati n'abaana abawala bakifuulanga bizinesi almost buli ajja akkiriza bukkiriza lwanyambala nsaba tukise ku nyambala n'abaana abawala mubeereko n'ennoomu kamwe omuntu wabazze si buli omuntu okukkiriza endwadde nnyingi bizibu bingi nnyo ebiri mu bintu bya sheitani ebyo so tubireke twerekereze ensi tukolere Katonda tukolere jjana Mukama atusiime